Kato Lubwama. Amina. Soka tutwagala kwebaza Kato Lubwama okubeera nga ye marketing manager yasembyeyo okupromotinga ekivulu kya Pallaso olunaku lweggulo we yagambye nti omusiime Pallaso amuyimbira bulungi nti ne wabanga omwana bamugambye ayagala kuyimba ng'omuntu ajja mugamba ayimbe ngani n'agamba nti ye n'abategeera abalala bonna abantu abatagala bukoola bajja kujjawa talina ngeri gyagenda genda eri yesijja kwogera gye banaamukubira ebikonde n'enjaye yaabwe so tewali kintu kirungi nga Kato kiyakoze ate Katonda yeeyise mu Kato kubanga yabadde amuyita so abantu abanaafikira tetujja kukola mutima bubi bwe banajja wano ne mubeera bangi tujja kuteekawo baasi 2 tutwalireko munnaffe abantu abamu ng'abantu abalungi abawamu ab'omutima omulungi ate muganda wange Abitex oswaziza nnyo tosobola kuvuganya vice chairman wo mutowo Balaam ate n'oyagala okulemesa ono omusiime ffe tuli basiime ba Kabaka ffe byajja buzi tetubimanyi so anyway tubayimbireyo kayimba ku lunaku olwokutaano Pallaso ajja kuyimba ennyimba z'omugenzi Kato Lubwama 2 tulageyo ne sikiti z'omugenzi Kato Lubwama okumala daka 30 ebintu ebisanyusa ebya Kato ebyenjawulo nga tujjukira omwoyo gwe ate olunaku lw'okuziika Kato Lubwama Pallaso ajja kuyimba oluyimba olusiibula Kato Lubwama olunaku lw'okuziika so okumwebaza okumwagala yagambye n'ekyo kiyaye naye ate kintu kirungi nate kiyimba bulungi yagamba nja kutta omuntu nze kumbe nga bambi ebikonde byasembye okuba nga abikubiraani ngagamba ajja kutta Allen Skin ajja mutta naye bambi Kato Lubwama Katonda ate n'amutwala so mwebala ab'amawulire abaze etubagamba nti ebyokwerinda ow'effujjo tazungira wano kansaba omusiime wa Kabaka naye ayogereko gye muli gwe ampa obukuumi ampisa mbitoomi yegwe Ssaabalwanyi Sirivawoli gwe yawandiika olutambi lw'obulamu bwange byonna gwagera ku Friday bondabana nga bwendi ntegese Love Fest mbereramu njagala mikwano gyange bajje bangi Balaam yanywezesa ku luno nnyo siteegi Lugogo. Pallaso. Ya. Kabaka. Sabasajja wangale. Banange eno Love Fest large fest. Tuze. Yes, tuze nga ekitulese ku making sure security tight. Tutandise okukumba kati banange nyongero bakowola ennaku ziweddeyo baganda bange. Let's link up. This Friday is gonna be fire. We're gonna let the chopper rumble like an earthquake. Tugenda kunyenye ensinga tukikolera eggwanga Uganda okulitwala maaso tutumbule Uganda tuli baana banna Uganda tuli bawano tuli bayimbi bamwe yenze Pallaso akuyita mbetegekedde emyaka gyali 5 nizifuuka ennaku kati ebugenda kubeebola sawa njagala okwebaza Balaam Promotions olw'enteekateeka ennungi yebale nnyo kwagala abantu nabbaterawo security egenda kukuuma kisaawe ate n'ajanguya leero olunaku lwa kusatu naye abasirikale bazze dda babawunsa bazze just for your safety sirikoma mwebaza Balaam Promotions Bay 2 Company njagala okwebaza Buganda yonna bonna abampagidde mikwano gyange mwenna abaliyo temusubwa saagala musubwe ate anaasubwa bw'ova wano toddayo n'omunyumiza
njagala ofe n'essanyu ly'omunda saagala onyumize muntu bannange mujje kigenda kuba blood emikwano gyange this Friday okusembayo nga sinnawunzika nsaba okugamba kitalo nnyo kyekya taata waffe Honorable Kato Lubwama. Uganda efiiriddwa ejjembe lyayo ly'amaanyi nnyo eriri irreplaceable. Tukuyigiddeko bingi omwoyo gwo Katonda akulamuze ekisa twegweko mu love first. Twebaza MTN ne basponsa bange ab'enjawulo. MTN mwebale kuteekawo tickets ziri discounted. Zinatera okuggwayo tannagifuna nyiga *165 *98 hash. Nebaza safe border egenda kuba ekunga abantu ayagala otutukako nyiga safe border oba ojja ku love first is gonna be discounted. Yangu weerolereko. Nebaza bangi sobola bamalayo mwenna media companies zonna mbebaza mbebaliza ddala Baitu company n'okwetondera bannaffe abayinza okuba nga banyiga olw'ebyaliwo emabega. Pallaso lyalundibwa abantu abasasulwa abapromota abalala ogezako disruptinga byasoze abawagizi ba Pallaso mwenna n'abawagizi baffe nga Balaam ne MTN ne groups endala zonna ezi associated brand Pallaso ku mulundi guno tubeetondera lwa omuyimbi era n'omuyimbi abasuubiza taliddamu kukyendatayininga oba kukigira. MTN kuyise naawe. MTN yebayise. Mama nyabo. Njagala kubeera naawe. We bagamba buliriza bulungi embuuzo. Anti laba buwungedde era tulabise. Ab'emirengo n'enkota abo beepime. Atalinayo kyana kyewakana kayige. Balaam n'owuwe nga ne Pallaso n'owuwe. Guno omulembe gwa nusu. Bane bajema bayimbiremu wano. Twagala obbeebaza ennyo kubanga daddeyo ebibize olw'okukuuma emirembe n'okutwagala nga bannayuganda ne mubeera nga mutukuuma buli lwe tubeetaaze ne tumwewuuba ne mujja ne mututeerayo akadde. Twebaza nnyo era essuubi tulirina kati ke tubalabyeko tuli bagumu nti we are winning and everybody now that you can see our peacekeepers are here. We are very happy that everybody is on board. Omukyalo ogenda kuddayo ne wigio ne makeup n'akasimuko. So I say, thank you Uganda Police for everything you do. Thank you for believing in me and saying you protect the people. We are so happy to have you. Now security is guaranteed. Thank you MTN, thank you Baitu company. Big up to all of my fans. Love fest, love fest, love fest, love fest, love fest. Yeah man.